Redison TV kwaliwe bali kubanga okyatugoberera gwe atambula naffe njagala okubanga nkutuusako amawulire gano gensuubira okubanga oyinza okuba wagalabyeko oba nga tonnaba kubanga omanya ensonga zino. Waliwo abavubuka aba National Unity Platform abaali baasibibwa omusango ogw'okubeera nti baatega bomu. Bali 11 nno era baasibibwa mu kkomera nga betwogerera badde baleetebwanga emirundi egisinga obungi mu kkooti enabweru, era ng'omusango ogwo mwabadde babigoberera Honorable Shamim Malende y'omu ku babadde mu nsonga eno okuva we yatandika. Abadde ng'agoberera nnyo ensonga eno era yabadde yatuula mu musango guno n'abamu ku balamuzi abakkiriza mu kibiina ekya National Unity Platform abeewaayo okulwanirira abaana abazze basibwa emisango egitaliiyo. Kakati olunaku olw'ejjo twabadde tuli mu baana 28 abakulembeddwa Olivia Rutaya ne Machete Yasin ababadde baasibibwa mu kkomera nga bazze okubanga basaba bailo babeere nga bayimbulwa, wabula omulamuzi wa kkooti y'amagye e Makindye n'agaana. Kati bwe twogerera ate waliwo abaana abalala era kkooti ey'ennabweru eriko abaana ba NUP 2 bokka beetadde ku baana 11 era bano nga bo ababiri babejjereza emisango gyabwe egy'obutujju egyali gyabateekerwako. Naye nga sinaba kubanga nkugendera deep mu nsonga eno, nja kusaba ngera bulijjo akkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko o subscribinge ku channel eno, kwata kade akaka notification ojja kuba to missing nsonga yonna, ojja kubeera omu kwabo abanasooka nga otugoberera, abanasooka nga okumanya singa Redison TV enaabanga etaddeyo ensonga yonna. Abaana bali 11, abavubuka bali 11 abaali abawagizi ba National Unity Platform, abaali abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga abasajja babakwata simanyi oba mujjukira bomu ezaakuba mu kibuga Kampala n'ebitundu ebirala emabegako. Kakati abavubuka abo abaakwatibwa mbu bagambibwa okuba mbu be baatega bomu ezo era babasalira omusango gw'obutujju. Kakati bambye ebbanga lino lyonna Honorable Shamim Malende abadde awera ennemba n'emisango gino mu kkooti, era ndabye abadde atera okuwerekerwako abaana ab'enjawulo. Ndabamu muganda wange amanyiddwa nga Tamale, Tamale mutabani wa Tamale oyo mumanyi bulungi nnyo, y'omu ku bazze bawerekerako Honorable Shamim Malende. Ne Mama Sam omulaba ku saidi eri azze naye abeerawo nnyo mu nsonga enjukira naye kansala saidi zeeyo. Kakati mu kkooti y'e Nabweru bamaze nga beewuuba mu nsonga eno era gye bayita Chief Magistrates Court e Nabweru. Olunaku olwaleero bakutteko abaana 2 ne babayimbula nga bano bagamba nti bo babejjereza. Era geneggulire lyeggulire njagala okuba nga nkutegeeza nti kkooti y'e Nabweru eriko abavubuka aba NUP 2 ku bantu 11. Bano 2 babejjereza emisango gy'obutujju egyali gyabaggulwako, era nga bano kuliko Masaaba Farida ne Reste Birungi. Aba 2 bawala bamaze okuba nga bejjerera emisango egyo. Mu kusooka baali 10 wabula bongeddwako 2 okuli Sekabembe Rashid ne Sebaggala Rashid. Era njagala okutegeeza nti pulida waabwe oba omulamuzi oba lawyer waabwe amanyiddwa nga Honorable Shamim Malende ategeezezza nti bakulwana nnyo okulaba nga abantu abalala bonna bavaayo era nga bonna baggyibwako emisango gino, kubanga ye ategeezezza nti tebayina misango. Bwoddamu ne weetegereza amannya gano era ezimu ku nsonga lwaki njagadde okwesiba ku ggulire lino, njagala owuliriza amannya: Farida Masaaba, Rashid Sebaggala ne Rashid Sekabembe. Kyosobola okuba nga otegedde mannya ago nkakasa osobola okuba nga otegedde ensonga esinga okuba enkulu mu nsonga eno: Rashid, Farida ne Rashid. Naye nga amannya agasigadde gonna osobola otegeera. Baganda basiraamu, Redison TV kwoli webale kuba nga okyatugoberera, webale kuba nga otambula naffe ku mukutu guno. Amawulire ago kansuubire gakusanze bulungi nnyo. Jjukira olunaku lwajjo nkugambye twabadde n'amawulire agatukwasiza ennaku nga bambi abaana 28 bammiddwa bailo era baddiziddwayo nga bwe nakakuwadde wano ku Redison TV. Baddiziddwayo mu makomera gye badde basibiddwa nga bwe nakugambye. Kuliko abali e Ruzira, kuliko abali e Kitalya, babazizaayo. Omulamuzi yagambye mujja kuddamu mwebakeyo ennaku endala 30. Kakati wano mbadde sinategeera bulungi nnyo bano baddiziddwayo kumala bbanga ki, era badde nga baleetebwa mu kkooti okulaba nga bawera ennemba n'emisango gino. Honorable Shamim Malende y'omu ku babadde mu nsonga zino.
era njagala okutegeeza nti zino ensonga tugenda naffe kubeera nga tuzikutuusaako obeere ng'otambula n'okumanya singa embeera yonna enaaba etuuseewo. Ajjukira embeera eno ezze ebeerawo ebbanga lyonna, abaana bangi bazze basibibwa olw'emisango emigattirire. Kati bano bagamba mbu baatega bbomu era bane 11 baatega bbomu ezaali zitta abantu bezatta abantu mu kibuga Kampala, either baatega oba baali connected ku bantu abo abaatega bbomu zino. So kati bambi omubaka Honorable Shamim Malende owa Kampala amaze ebbanga ng'aguluba n'omusango guno, naye ng'ababiri we twogerera bamaze okuba nga bejjeerera. Okwejjeerera kitegeeza emisango bagibaggyeko era babadde bawala nga wobalaba wano mu kifaananyi kino. Bambi omu ku abo oyo gwolaba ne Kasimayiro ne Kahaaga kawadde Shamim Malende kuba mambi omukazi alwanye nnyo abalwaniridde omusango guno okuva we baba batwala mu kkooti, okuva we baba batwala mu kkomera nti baatega bbomu oba bali connected ku nsonga eyatega bbomu. Ate bambi kibadde nga kibalya, babadde nga mukomere ebbanga, babadde tebafunanga bwenkanya era nga wetwogerera at least ababiri ku bo bamaze okuba nga bateebwa, bamaze okuba nga baggyibwako emisango egy'okutega bbomu. Mbu bazudde ng'emisango tegiriiwo n'obujulizi nga kirabika tebumala. Ensonga lwaki babagyewo mu kkooti e Nabweru, eyo gye nkutegeezeza Chief Magistrates Court esangibwa e Nabweru, egenda kuba nga ate ekwasaganya ensonga ezo atubeere nga naffe tubikutuusaako bulungi nnyo. Ngenda kusooka neebaze Honorable Shamim Malende n'abavubuka mwenna abali mu kibiina ekya National Unity Platform abatambula naye mu nsonga zino okubeera nga bambi alwanirira eddembe ly'abavubuka bano okubeera nga at least bafuna obwenkanya ne baba nga bateebwa ku misango egitaliiwo, ne baba nga tebavunaanibwa misango gitaliiwo, embeera ebeere ng'etambula bulungi nnyo. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera amawulire go mangi weegali ate nga tulina okuba nga tugakutuusaako. Kyolina okukola kiri ekintu kimu, kwekuumira ku mukutu guno gwa Red Zone TV. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinge ku channel eno, kwata kade aka notification, ogenda kuba tomissing nsonga yonna, ogenda kubeera omu kwabo abanasooka okumanya Red Zone TV bw'enaabanga etaddeyo ensonga yonna. Nga bwe nkugambye amawulire gakyali mangi age tugenda okuba nga ate tukutuusaako, wabula mu kanyomero kano kkiriza ate mbeere nga nkutegeeza ensonga yaffe ey'ebizimbisibwa. Gwe ayagala otusupportinga, ayagala okuzimbira ekizimbe ekiri ku mulembe, anja kusaba obeere ng'otutuukirira tukolera finishing, ali modern finish ow'omulembe guno aliko, ne tubeera nga asinga ennyumba yo yakoma mu kkubo tugikwasaganyiza bulungi nnyo. Tukuzimbira ebinaabiro ne toilets ate ebiri ku mulembe, tusobola okukolera tiles ez'omutawaana ennyo oba pavers nga tukusibira olujja lwo, tukusibira ekifugi kyo, tukolera amalaalo nga tukola tarazo ez'ekika ekya waggulu ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Ojja tunoonyaako enamba y'essimu yeyo gy'olabaawo ey'okkubako eri 0786 eyo yakkubako, ate enamba eya WhatsApp eyo gy'olaba wansi eri 0758372517. Tujja kuba tukwsaganyiza bulungi ensonga obeere nga naawe otambula naffe. Red Zone TV kwoli webali kubanga okyatugoberera, nja kusaba osubscribinge, oteeke ekigalo, otuwe ekigalo gy'okoma okulikinga information gy'ekoma okutambula. Genda mu comment section teekamu obubaka otubuulire wa gy'osinzira okubanga ogoberera ensonga eno, ate naffe twongere okubanga tukuweereza tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga amawulire gakyali mangi ge tukuleetera.